Okay. Of course, celebrity track. Wamu na abalala bangi nnyo kwetuli. Alan Cruz, Mr. Handsome, ndi wamu ne Chosen Becky. Of course, this girl has worked so hard okubanga saawa zino tusobola okubanga tumulaba ng'ayogerwako. Muwala kwegamba eddoboozi lye eddungi lili unique bw'oba omuwulidde ng'ayimba naye of course 2019 gwe tugenda okusinga okwogerako amumazeeko atya amutambuza atya twogere ku collabo ne Voltage then twogere 22 yeeteeseteese atya byebyo bye tugenda okuba nga twogerako ne Chosen Becky then gwe byonaaba oyagala ebirala okumubuuza biteeke mu comments wansi awo tomanya lwenziramu okumusanga ayi tujja kuba tunyumyako Chosen. How are you? I'm okay, dear. How are you? Balloons mkwano. Toyina kyoyoya. Katonda oyinza mwebaza otya? Mwebaza ambeereddewo nnyo. Yeah, kuva ku ntandikwa paka kati. Okay. Obulamu bulungi. Nnyo. Wow. Kati gwe end of year party ye ogikola ddi? End of year party ya Chosen Becky? End of year. Nja gikola. Okay. Nja gikola saawa yonna singa Mukama ntuusa we mba njagadde. 2019 akututa atya? 2019 sigenda mujajinga nnyo tabadde mubi nnyo though mubaddemu ebyokuyiga bingi nti of course mu buli kintu newe kiba kya ssanyu oyiga. Yeah, abadde mulungi ampisizza bulungi ampadde essanyu alina level kwantadde nina byenjize badde bulungi nnyo. Okay. Yeah. Weeteeseteese otya 2020? Nina ennyimba nga lumu January nga lumu ngenda kusolimba ngo lusooka lwamaanyi lulungi nnyo terumanyi bankuza. Okay. Yeah. Waze one in Henry? Ninsi. Yeah, Ninsi ndi naye just nagenzeeko alright omulala bamita John K. Oh, John K mumanyi, John K mumanyi. Nagenzeeko ewe era ngenda kufulumya project ye. Okay. Nga lumu January. Yeah, tugenda dupushinga nsaba bampagira abantu nga banjagala mu kusooka nakati bambererewo njaba making a proud. Nga lumu January lwofulumya oluyimba olupya. Yeah. Audio togenda soka musamplingako eri bantu togenda soka ta audio. No sagadde ta audio njagadde mbiterewa mu video audio. Yeah. Okay. So soko tubuulire ku biki byoyize mu industry byogamba nti nze nga Chosen eri omuyimbi oyo omuto Mukama singa kuba kuwadde omukisa nojja this and this kyoyina okukola tono kubyoyizeeko. Omuyimbi omuto nze byenjize ekisooka abakakamu Mukama akwongera ekisa n'ew'okuyita. Yeah, buli wobeera kubeera mukakamu buli wobeera omukakamu omuntu ne waba si wa kukuyamba akuyamba ne waba olina watasobola kuyita oyitawo olwekyo. So nze njize nnyo okubeera omukakamu mu mbeera yonna n'obutagamba nti ntuuse singa yali mulala yaligambye nti nze ntuuse because wano wendi bangi abeegomba obeerawo okuba oluyimba lumu bayitewo oba bbiri. Yeah, naye nze sigambangako nti ntuuse nsigadde nga nnwana wadde tebibadde byangu nsigadde nga nnwana okukola tuuka wano. So working hard and being humble. Peesi yo engeri gy'ofulumya music gwasalawo n'ogamba kanfulumya akayimba kamu mpiseewo omwezi gumu oba no like peesi kw'ofulumiza okussa peesi ki? Kuba eriyo oli agamba buli wiiki nze njabbawa buli wiiki njabbawa. Okusinziira ku music owange nze nyimba music omuntu gwawo okutu n'awuliriza ate kale oba ŋŋambe ntya yeetaaga time kisagamba nti music wakula mwezi olimba lugenda lukula mpolampola. Bw'otunuulira ennyimba ze mbadde nazo kyosaba naluta mabega nnyo naye lukuze mu mwezi gwa 8 myezi nga 6 nga giyiseewo bankuza namuta bukyali naye ne lukula myezi ng'emeka sigamba nti ngenda kuta myezi 8 naye nze ndowooza buli luvannyuma lwa myezi 3 oba 2 neetaaga okuta. Next year tulinayo kalonki tujja tulindako. Mukama yamanyi. Kale ebigambo bibye ebisemba Chosen? Nsaba abantu bampagire pozera n'okusinga mbeebaza sijja kutoma. Bambeereddewo banjagadde tebankoowa bannwanidde entalo bagadde music wange abaleeta emikolo ne team Chosen Becky. Team Chosen Becky bannange babo bayimiriddewo yenze though abantu tebamanyi.
buli wesobola tuuka batuukawo ekinyiga kibanyiga so nsiima nnyo buli abaddewo ku lwange bambi ba radio ne ba TV presenters abakubidde ennyimba mu mbeera yonna bambi ne batalinda nti Becky katumulabeko oluusi ne bankubira ne mba disappointinga nga sikwata oluusi nga njogera bubi beebale kubanga tebankoze bubi nga nze bwe nkola oluusi naye banjagadde ng'omuntu mbeebaza nnyo. Okay. Yabadde Chosen Becky bwatu bwe akeka moment akatono ketusobodde okubanga afuna bambi 2 nga bwagambye January nga lumagenda kubanga afulumya olimba lupya so making sure ogenda ku YouTube gundye channel ye subscribing akugamba obere mwetegefu okubanga ofuna oluyimba so kutulye katono mwa meeting amteni ba Voltage Music okola oluyimba lwakula ne Voltage bayita mu papa wange David yane bamusabanga abantu tukoleyo oluyimba nakkiriza ne tukola Telemundo imbala ffe lutambudde bambi naye bambi sijja kweteekayo tinkoze nnyo bo bakoze nnyo bwadde nange enkoze naye nabo bakoze nnyo era mbeebaza Subject track omukutu goyina okuba subscribing roundabout subscribing byonna ojja bifuna okitegedde tova Celebrity track subscribe